Ekikwekweto kino kimanyiddwa nga Fagia nga kiyindidde mu bitundu bya Nabugabo era ng'essira basenze kuliteeka ku kizimbe kya Shamba Arcade okuli amaduuka agatunda oyiro w'ebidduka amangi. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa era ng'abasirikale basoose kwebulungula buli ludda lwa kizimbe. Oluvannyuma ekikwekweto kino kijiddwako engalo nga bafuuza amaduuka, abasuubuzi basoose kwemulugunya era abamu bawuliddwa nga bajuliza amakampuni agabasuubuza oyiro ono okuba nga be balina omusango. I thought you had brought him. I have brought him. Then again, you are making noise. Now we will understand another. Let us take this thing. Nga waliwo ebidomola n'obudomola, ebisaanikira ebipya ssaako n'essiiru za kampuni ezizuuliddwa nga zikwekeddwa waggulu mu siiringi z'amaduuka gano. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Patrick Onyango atubuulidde omulamwa n'ekigendererwa kyakyo. Ekikwekweto abakulu oba East African Police Chiefs bagiyita Fagia operation okujjamu ebicupuli mu butale. Kati leero operation neno twabaddewo ne stakeholders zonna. Ono era akakasizza nga bwe waliwo oyiro ssaako ebikozesebwa ebirala ebiteeberezebwa okuba nga tebiri ku mutindo ebizuuliddwa. Okusinziira ku poliisi, bannannyini byamaguzi ebiwambiddwa bakuyitibwa babeeko bye bannyonnyola. Waliwo ebintu gye twakute nga oil mafuta ba oils bano tugenda kubayita bajje bennyonnyoleko baweeyo sayidi zaabwe oba tebawaddeyo ensonga eri mu ggumba lwaki batunda bino ebicupuli tugenda kubatwala mu kooti. Abasuubuzi baliko bye batubuulidde ku kikwekweto kino ekikoleddwa. Tuli basuusula oyiro waffe wano owa cash bamale kukwata kampuni bagigalewo aliko taffe abasuubuzi buli ngeri yonna. Kati oli wajja n'atugamba nti oyiro gwe tutunda mufu nga tebina ebintu waliwo ekitongole kye tuyita ekya UNBS anedda kyekikola kyekigaba ekitongole ekyo kyekigamba nti bino ebintu biramu bino bifu. Kati ssaawa zino tuli wano ku Shamba batugamba nti oyiro wajje no mufu. Ekikwekweto ekirala kiyindidde ku Yamaha Center okuliraana paaka enkadde. Abapoliisi ne UNBS bwe basazeeko amaduuka gano. Mu bikwatiddwa mulimu waya z'amasannyalaze n'ebirala eby'amasannyalaze ebitali ku mutindo gwetaagisa. Okujja okuwamba ebintu kuno tukuyita kuwamba kuba enkola gye bakikozeemu sinnuŋŋa. Nga tetumanyi ensonga lwaki bagamenya. Tetuyita kasiita gy'abeerewo bajje babeerewo batubuulire ensonga abamenya amaduuka batuufu. Kitegeerekese ng'ebikwekweto bino we bigenda okweyongera okuzuula ebintu ebitatuukagana na mutindo ebyefuza akatale ensangi zino. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.